Emwe. Bayo. Emwe. Mu mawulire agatali malungi agava sayidi z'eyiganga waliwo muwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform eyakubiddwa obubi ennyo baamukubye emiggo migoba nte katono bamutte era nga bw'olabye mu katambi ne mu kifaananyi awo ate era nga ngenda bikwongera so nga ngenda kugattirako n'obutambi obulala bannakibiina kya NUP bwe bazze bakolebwako effujjo wabula nga akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mujenyi tabaako kyayogera wabula ku mulundi guno wenjogerera omusajja ono alabika agenda kifuuwa ng'akizza munda kirabika bigenda kumbeera nga si birungi yadde eddakiika n'emujjukira buvuddeko bobanga obadde otugoberera nkugambye byenjogerako bimanyi bulungi nnyo ku nsonga z'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama kaakulira ke kalina okugonjoola ensonga zino Simon Byabakama tannaba kuvaamu kigambo yadde ekimu era nga bwazze nga asirika kwebyo bibadde nga bibaawo kubanga sigwe mulundi ogusoose era nga bwe nkuleeteddwa obutambi bwonna nga bw'ogenda okubulaba ffe bwe tutyo bwe tukola emirimu gyaffe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ngenda kukulaga ekyatuuse ku munnakibiina kya NUP eyiganga Jeno Yoweri Kaguta Museveni wennyini we yabadde agenda okuba nga akampeyiniinga oba we yabadde avudde olwamaze okuvawo jjukira baabadde nga ka crowd katonotono abantu baabadde batonotono turn up teyabadde nnungi nnyo era abantu baabadde batono ddala ng'ate mu abo batono kwe kuli n'abaana b'amasomero abaasombeddwa byonna ngenda bikulaga kakati Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda yabadde ateekwa okubaako kyayogera ku bikolobero bino ebigenda mu maaso jjukira waliwo omusango guli mu ICC ebyo ngenda bikusomera ogwatwalibwa bannayuganda n'ebitongole eby'enjawulo nga bawakanya okulonda okw'amazima n'obwenkanya okwogerwako mu ggwanga lya Uganda nti okulonda mu ggwanga lya Uganda si kw'amazima na bwenkanya kujjudde ebirumira kujjudde okuyiwa omusaayi n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo kakati emirundi mingi nnyo ekibiina ekya National Unity Platform gye kizze nga kikolebwako effujjo Simon Byabakama n'asirika ayogerera poliisi mumumanyi bulungi nnyo omukulu amanyiddwa nga omukulu oyo gwolaba ku screen yo nga ye Kituuma Rusoke ne mukama we amanyiddwa nga Abbas Byakagaba tebabaako kye boogera singa ensonga ziba nga ba NRM be babadde bavunaanyizibwa mu bitundu by'ekazo byonna ngenda bikujjukiza ate era ngenda bikulaga bino nno birowoozebwa okubeera nga byandibanga n'ebyo byagattiddwa dda ku fayiro eyinza okuba nga yateekeddwa dda sinakindi eteekebwa okutwalibwa mu kkooti y'ensi yonna kye tuyita International Criminal Court etuule Hague mu kibuga mu ggwanga lya Netherlands njagala okutegeeza nti Simon Byabakama Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'abalala bali mu nsonga eno bayinza okuba nga ebyabwe tebigenda kuba birungi yadde akatono nkugambye Simon Byabakama tannabaako kyayogera ku ekyo ekyatuuse ku munnakibiina kya NUP eyiganga njagala okuba akafaananyi era ogende mu comment section ombulire singa yabadde wa kibiina kya NUP nga ye yakoze ekikolobero ekifaananako bwe kityo oba nga babadde mu t-shirt za NUP nga be baakubye abawagizi emiggo nga tetufuddeyo babadde bawagizi baaki tetufuddeyo be babadde baprovokinze tetufuddeyo ku mbeera ki yabaddewo njagala ogende mu comment section ombulire ekyabadde mu district y'eyiganga olowooza singa ababadde bakikoze babadde bambadde t-shirt myufu obanga za kibiina kya NUP olowooza kiki ekyabadde kyandibaddewo we twogerera olunaku olwaliro akakiiko k'ebyokulonda kandibadde koogedde biki Simon Byabakama Mujenyi akulira oba omwogezi wa polisi Kituuma Rusoke yandibadde yayogedde biki singa boolaba bakutte emiggaawo boolabye mu katambi era bengenda okwogera ku katambi nga bakuba abantu bewalaba mu bitundu by'ekazo singa byonna bizze bikolebwa nga ababikola bambadde t-shirt ez'ekibiina kya NUP olowooza kiki ekyandibadde kikolebwa we twogerera kiki ekyandibadde kibateekebwako kubanga bino byonna bigenda mu maaso Simon Byabakama nga asirise akakiiko k'ebyokulonda nga kasirise poliisi egezaako okulaba nga eprotectinga buprotectinzi ate abagenda maaso n'okukola bino abamu nga basajja baayo abalala nga bawagizi ba kibiina kya NRM kati we twogerera abakulu bano nno biyinza okuba nga tebigenda batambulira bulungi nkuleetedde buli kanyomero buli nsonga yonna eyali ezzeewo nga kuliko n'okuyuza ebipande eby'ekibiina kya NUP ba candidate kuliko okuwamba zipikipiki ez'abawagizi b'ekibiina kya NUP kuliko okukuba abasajja b'ebyokwerinda okulabwako mu butambi nga bakuba abawagizi b'ekibiina kya NUP awatali musango gwe bakoze wabula Simon Byabakama ensonga zino ng'azeebalama kyokka ate NUP nga yo ensobi gyeyinza okukola baginoonyeza nnoonyeze emisango mingi nnyo egizze girabwako abantu nga polisi NUP gye bakolako effujjo wabula ate NUP neeba nga yeesaliddwa emisango nkuleetedde bannakibiina kya NUP abawerera ddala nga babavunaana emisango kyokka nga gyakolebwa ku bo
era omukyalo ono Goleti Namugga alina n'obubaka bwagenda okuwa maaso awo nga bwogenda okuwulira mukutu gwa Red Zone TV gwatanaba kubanga osubscribinga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kadeka notification n'obeerera ddala omu ku abo abasooka okumanya buli otuba tutaddeyo genda mu comment section teekamu obubaka nga bwe ntera okugamba ku nkomerero ey'amawulire gemba nkuleetedde ntera okuyitaayitako mu comment section nenzija nemba nga mpitaayita mu bubaka bwammwe ngenda kukulaga ekyabadde eyiganga Jeno Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okubeera nti Namungi w'omuntu yabadde mutono ddala ate nga ne mwaba batono mwabaddemu abasasule ng'oggyeko abasasule mwabaddemu ba students oba obusungu gye bwavudde olwamaze okuvaawo abasajja baakubye abantu emiggo baakutte omuwagizi w'ekibiina kya NUP ne bamukuba katono bamuttire mu bitundu by'eyiganga byonna ngera genda maaso n'okuba nga mbikulaga nga bulijjo era nga butera ogenda maaso n'okuba nga tutambula gw'abadde atugoberera nkakasa kyenjogerako okimanyi bulungi nnyo nga sinnagenda wala kkiriza nkujjukize ku mulanga gwaffe ku kaweefube waffe ku nsonga gye tuliko enkulu ey'okulaba nga tugula fulaga nga Red Zone Media Family tuli mu kaweefube wa kugula fulaga eziwererako ddala era tulinako we tutuuse tusenvudde wiiki eno gye tugendamu ye wiiki esembayo ey'okulaba nga tugula fulaga ezo era tugenda kuba tuyimirizza akaweefube waffe ono neebaza mwenna abazze abaze ne munkubira ku simu nga muyina fulaga waliwo yankubidde no ngamba oyina fulaga nja kukusaboddemu onkubireko otuwe endagiriro entuufu tukime fulaga ezo bw'obanga oyagala kuteekako kasente ennamba z'essimu zeezo ayagala MTN eri 0776 87508 naawe ayagala Airtel eri 0756 081795 zireeta amannya ago agassebambulidde Patrick era nga nze kennyini kamwa koogera ali mu kugenda maaso n'okuba nga mbaweereza genda ku ssimu ezo teekako obubaka osobola n'okujja ku WhatsApp zombi ziri ku WhatsApp oyinza okujja n'ongamba nti nze nina fulaga nze nina kasente ne tuba nga tukikuwasaganya naawe n'oba nga osobodde okuba nga ocontributinga kakati njagala kukuwa ekyabadde eyiganga olabe abawagizi b'ekibiina kya NRM kye baakoze munnakibiina kya NUP yabadde talina na musango era nga kigambibwa bangi baabalumbye kumpi na mu mayumba gaabwe ne babakubirayo emiggo bangi ne batuusaako obuvune kyokka ng'ekyewuunyisa poliisi tasobola kubaako kyayogera Simon Yabakama tasobola kubaako kyayogera njagala mbikulaga naawe ogende mu comment section ombuulire ggwe bino obyogerako ki nga sinnatuukayo katugyewo akalango kano kamu tusoloke tukulukute nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp ekyo kye kimu ku bikolwa eryalabikidde mu bitundu by'eyiganga oba mu ttawuni y'eyiganga oba mu disitulikiti y'eyiganga nga abawagizi b'ekibiina kya NRM oluvannyuma lwa kandideeti waabwe Jeno Yoweri Kaguta Museveni okubanga yabadde yakamala okwogera gye bali ababadde abatono ennyo ne bavaawo ne batandika okulumba abantu ne babayisa bubi nnyo abamu nga baakubiddwa ne wetwogerera tetumanyi mbeera ki gye balimu bino nno nga bigenda mu maaso si gwe mulundi ogusoose nkugambye waliwo ekyali ekazo abawagizi ba NRM bwe baateega ekibiina kya NUP candidate waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okubaako n'egyakuba olukuŋŋaana baamukuba abawagizi emiggo kyokka ekyewuunyisa omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke bwe yavaayo okwogera NUP yateekebwako omusango abawagizi b'ekibiina kya NUP baakwatibwa mu bitundu eby'embalala era Kituuma Lusoke bwe yavaayo okwogera era aba NUP be yateekako omusango nga ne wetwogerera emisango egimu gikyali ku poliisi embalala ne ku police stations ez'enjawulo emirundi mingi nnyo gye tuzze tulaba abawagizi b'ekibiina kya NUP nga be bakolako effujjo wabula nga ate abasajja bavaayo n'ebiwandiiko bavaayo ne speeches eziraga nti ate NUP be bakola obuzibu kino kiraga nti baba bakola effujjo eryo lyonna n'engeri oba mu kaweefube ow'okuprovokinga oba oliawo mubeeko kye mukola ekikyamu basobole okwerimbika mu tteeka basobole okugenda maaso n'okuba nga babagulako emisango bakendeeze ku ttiimu ey'ekibiina kya National Unity Platform oba oliawo egenda maaso n'okuba nga etambula oba nga etambuza ensonga kakati njagala kukulaga emirundi mingi nnyo gy'ozze olaba effujjo erikolebwa ku kibiina kya NUP naye nga poliisi evaayo ate NUP gyevunaana kati nga sinnakutwala eyo waliwo n'ebyogerebwa mu bitundu eby'emawogola abawagizi b'ekibiina kya NUP bali targeted
ekitongole ekya poliisi kiri mu kaweefube ow'okulaba nga bakwata bafeffetta n'okuddira abawagizi b'ekibiina kya NUP kumpi bonna babeere nga babasse emabega w'emitayimbwa batya. Omukyala amanyiddwa nga Honorable Goretti Namugga abadde ayina interview gy'aliko n'annyonnyola ekintu kino era njagala nkusomera ekiwandiiko kino nga tetunnaba kubanga tukutwala ate wali w'ogenda okuwulirira ensonga ezisinga obukulu zonna nga bwe nzikuleetedde. Njagala kubako wano ekiwandiiko kye nkusomera okitegeere bulungi nnyo nga bwe nkugamba nti ffe wano ku Red Zone TV tukuwa ne tukuwa n'obujulizi. Njagala owulirize bulungi nnyo ensonga eno nga ngezaako okugitemaatema. Wuliriza. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Nile Post nga bagamba nti NUP alleges targeted arrests, intimidation of supporters in Mawogola. Nti bino tebiri eno Kampala yokka, bino tebiri mu bitundu by'Embalala yokka, tebiri eyo yokka gye waakabiwulira wabula biri kumpe mu buli kitundu kya ggwanga erya Uganda. Buli ewali omuwagizi wa NUP bali ku kaweefube wakulaba nga babakwata babasse emabega w'emitayimbwa oba oli awo amaanyi gabakendeere. Mu kiwandiiko kino njagala tukisome babiri era njagala bwe tukimalirako obeere ng'omaze okutegeera kandibanga kabadiki. Wuliriza bulungi nnyo nga bagamba nti members of the opposition National Unity Platform NUP in Mawogola North have accused the security agencies of targeting and intimidating their supporters through what they describe as unjustified arrests during the ongoing campaign season. Nti abakulembeze oba bammemba mu kibiina kya NUP mu bitundu by'e Mawogola North era nga bakulembeddwamu mukyalo oyo amanyiddwa nga Goretti Namugga mbo banenyezza ab'ebyokwerinda n'ebitongole by'enjawulo balina kaweefube ow'okulaba nga bakwakkanya banafuya n'okuteeka entiisa mu bawagizi b'ekibiina kya NUP nga babakwata mu nkwata ezimenya amateeka babagulaka emisango egitaliiyo. Wuliriza bulungi nnyo sinnakulaga butambi byonna ogenda biraba. The latest incident occurred on Thursday evening when police detained Kenny Semwanga, a resident of Matete Town Council and a prominent NUP supporter. Authorities allege that Semwanga tore down several campaign posters, including those of President General Kaguta Museveni and Daisy Byuma, the NRM flag bearer for Mawogola South. Wuliriza. Mujjukira olutambi lw'ennaku olunaku lwajjo ng'omukyalo ono Goretti Namugga yagumbye n'akola ensasagge ku poliisi y'e Sembabule ng'agamba baakutte abavubuka be ne babavunaana omusango gw'okutimbula ebipande. Kyokka twagenza okunoonyereza ensonga eno ng'ensonga eri bweti abawagizi b'ekibiina kya NRM ne candidate agenda okuvuganya ne Namugga amanyiddwa nga Daisy Byuma baakutte ebipande bya Daisy ne babigatta n'ebya General Kaguta Museveni ne babitwala ku maka ag'abavubuka bano aboogerwako ne babitimba mu miryango gyabwe. Kyokka ku mpaka naye jjukira tekkirizibwa kutimba kipande kya muntu yenna yeesimbyewo ku nnyumba y'omuntu ba ku maka g'omuntu nga takkiriza. Kati bano kye baakoze kakati bali okubagamba nti mujjeewo ebipande byammwe temuteekeddwa bitimbawo nga tetukkiriza. Bano ne bagaana. Olina akwata ekipande n'akijja mu mulyango gwe agamba nze siri NRM ate okujja okubitimbawo kitegeeza mulimu ku provokinga. Kakati poliisi nga bw'omanyi nti ekolera sayidi emu nejja negenda mu maaso n'okubanga ekwata abavubuka abo. Kakati ensonga eyo Namugga n'agireizinga era gye ngenda mu maaso n'okubeera nga nkusomera gwampuliriza naddala gwatambudde naffe okuva gye twatandikidde bino nkakasa obimanyi bulungi nnyo. Kakati abamu ku bavubuka baakwatiddwa kuliko Semwanga Kennedy omutuuze w'e Matete Town Council era nga muwagizi wa kibiina kya NUP. Ensonga ezaamukwasizza zeezo era nga tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kino nno nga ninaatera okulaga obutambi byonna ogenda bimanya. The Member of Parliament for Mawogola South and NUP flag bearer for the same seat Goretti Namugga confirmed the arrest and accused the police of overstepping their mandate. Namugga ono gw'olaba omukyalo ono Enjasabiggu yavuddeyo n'akola ensasagge n'akola olutalo ne yeekalakaasa bw'omu bw'ati bwa Namunigina ku poliisi y'e Sembabule ng'agamba kino kye mukoze tekiriiyo era tetugenda kukikkiriza era n'asimba Nakakongo n'abagamba njagala abaana bano mubate kubanga tebalina tteeka lye bamenye saate poliisi eringa egezaako okudifendinga aba NRM newankubadde nga be baliko amateeka ge bamenye. Olwo olutalo lwawedde naye abamu bakyagenda maaso n'okunoonyezebwa bakyagenda maaso n'okusibwa. Simon Byabakama Mujenyi ekyamazima tannawulirwa kigambo kyonna kyavaamu. Ensonga ezirimu NUP adduka nziruke kyokka bwajja ku media ng'akolera sayidi emu ate sayidi emu musobola ogimanya era musobola okutegeera ani ayinza okuba nga ye mukama we. Bino byonna tugenda maaso n'okuba nga tubirondoola ne tulyoka tubikutuusaako. Kakati njagala kutwala mpola mpola. Nkuleetedde egimu ku mirundi ekibiina kya National Unity Platform gye kizze kiprovokingibwa wabula ate aboogezi ba poliisi aboogezi b'akakiiko k'ebyokulonda
aboogezi ab'enjawulo mu bitongole by'enjawulo ne bava ate ne bajja nga NUP gye bateekako omusango. Piki z'abawagizi ba NUP nyingi zize zitwalibwa, ebipande by'abeesimbyewo ku kadi ya NUP bizze biyuzibwa. Omuyimbi Alien Skin alina lwe yalumba ekitebe. Olunaku olwo yalumba ekitebe mwalaba bulungi nnyo engeri gye yali aprovoking era nga poliisi emuwa obukuumi, ekintu ekyaleeta ensasagge naddala ku kitebe ekya National Unity Platform nga buli muntu yeebuuza ddala kiki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso. Teri kintu kyewuunyisizza bannayuganda nga kulaba nti ebintu bino gye byaggweera ate nga bannakibiina kya NUP be batandise okubonyaabonya. Waliwo akatambi k'enjagala olabe akaalimu bambi omuwagizi w'ekibiina kya NUP yakubwa. Njagala owulirize. Alien Skin yalumba ekitebe kya NUP ku kitebe kyabwe kwennyini ku office e Makerere Kavule. Poliisi ng'egezaako okumuwa obukuumi. Ebyaddirira ke katambi kano kogenda okulaba mu kifaananyi ekyo. Omuwagizi wa NUP teyakwata jjinja, teyakuba ku Alien Skin yadde okumuvuma, wabula abasajja b'ebyokwerinda baalabwako nga bamukuba emigobante nga bw'ogenda okulaba mu katambi era baamukubira ddala ne ginoga naye ng'akoze eki just Alien Skin abalumbye. Guno nno gwe gumu ku mirundi egyo emingi gye ngenda okukulaga. Atogo gwe mulundi ogumu kweje eminje nnyo era emitono kwejo ngenda gikulaga emirundi egyo ekyewunyisa ekyo ekikolobero we kyabaawo Alien Skin yali alumbye ekitebe kya National Unity Platform wabula oluvannyuma lw'ebikolwa bye yakola ng'akuumibwa poliisi abasajja b'ebyokwerinda era nga wolabye baava ate ne bakwata omuwagizi w'ekibiina kya NUP bambi ne bamukuba. Omwogezi wa poliisi n'ekitongole kya poliisi ne Simon Byabakama tebalina nsonga yonna gye baavumirira, tebalina kigambo kyonna kye baavaamu naddala nga kiri against omuntu eyali aprovokinze era ng'alumbye n'akola ekikolobero ekyo. Kakati nkutwala mpola mpola bagiyita Red Zone TV byonna ngenda bikulaga. Ogende mu comment section obeeko ensonga gy'oŋŋamba wuliriza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu bitundu by'ekazo yali mu bitundu bya Western Uganda era alina we yali agenda okampeininga saidi z'ekiruhura eyo kazo n'ebitundu ebiri saidi eyo. Abawagizi b'ekibiina kya NRM baakwata emiggo nga bali mu t-shirt za NRM ne baprovokinga ne ba interceptinga convoy eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga kyewalabye mu bitundu ebyenjawulo ne batandika okwagala okuggyayo emiggo era ne bakuba kumpi buli kiramu ekyasangibwayo. Bino nkakasa bw'oba ng'obadde ogoberera osobola okubijjukira naye era kanka kwongere. Bali bawagizi ba NRM bali mu t-shirt za NRM nga bali protected by police n'ebitongole ebirala ebyokwerinda. Kyokka omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke yennyini mu bigambo bye bwe yavaayo okwogera yategeeza nti abawagizi b'ekibiina kya NUP be baali bakoze ffujjo. Kyokka nga NUP tukimanyi bulungi nnyo ate be baakolako effujjo. Kakati muwuliriza bulungi nnyo. Ekyaddirira kwe kulaba nga abawagizi b'ekibiina kya NUP abamu baakwatibwa ba foot soldiers bayiggibwa mu hotel mwe baali basuze mu bitundu by'embalala. Mujjukira ekikwekweto ekyo
ekyakolebwa era twajja wano kulipotingira ensonga eyo buli Munnayuganda abadde agoberera nkakasanga wagimanya bulungi nnyo. Abamu ku ba foot soldiers baakwatibwa ne wetwogerera emisango gye gyagenda maaso n'okubeera nga bagibaggulako era bino byonna njagala mbikuwe nga bwe nakugambye nti ffe tukuweereza ekintu ne tukuwa n'ekinyusi. Wuliriza, nina lisiti wano ey'abawagizi b'ekibiina kya NUP abaakwatibwa mu misango egyo ku musango ogwo kyokka ogutaliiwo nga bwe nkugambye. Omusango guno teguliiwo era abawagizi ba NRM be baalumba kyokka ekitongole kya poliisi ne kiggulako abawagizi b'ekibiina kya NUP emisango egy'ekimpatiira era emisango egyo giri ku poliisi y'embalala nd'oboolyawo ne poliisi ezimu ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda nga bw'ozze ng'obiwulira. Kakati akapapula ako koolaba kaliko amannya gaabo abagambibwa okuba nti baggulwako emisango. Wuliriza, abakyajingibwa emisango gye babateekako emisango nga obstruction mbo ba obstructing ekitongole kya poliisi babateekako mbu abamu ojjukira piki ze baawamba era bisango bagibateekako ba foot soldiers abasinga abamu bawagizi ba kibiina kya NUP egimu ku misango gye babataddeko era nga ne wetwogerera bakyawera ennemba najjo kuliko okubeera mbu abamu baavuganga nga tebalina driving license, abamu mbu baavuganga nga tebalina helmet, abamu mbu baatwalanga ba passengers nga tebalina license tebakkiriza kuvuga basaabaze nga bwe mumanyi mu convoy muvuga piki muliko basatu. Kakati mbolobo tutta abasaabaze oyina okuba ne license ekukkiriza okuvuga abasaabaze gye kimu ku misango gye babuvunaana. Mbusimanya obstructing police officer muba obstructing abasirikale ba police okukola emirimu gyabwe, malicious damage to property mb'okwonoona ebyobugagga by'abamu ku bantu, robbery mb'obubbi babbanga, unlawful drilling mb'oba basibyeko emisango egy'okukola dduyiro amenya amateeka. Kakati njagala kukusomera lisiti eno obeere ng'ogitegeera. Bw'oba owuliramu omuntu wo njagala tukakwata empola kano kankagaziye n'okukagaziya osobole okukalaba obulungi ennyo. Bw'owulira nga mulimu omuntu wo nja kukusaba either mutegeeze oba noonya engeri gy'oyinza okuba nga omanyisaamu abantu. Abamu bayinza okuba nga bali munda, abalala bayinza okuba nga bali bweru naye nga babakyajinga. Kakati abali ku musango gwe bayita obstruction ngenda bikusomera mu parts be bakyajinze n'omusango gwe bayita obstruction kuliko Namazi Hajara, Augustine Masiko, kuliko Brenda Kamperu, kuliko Ingrid Akanjulira. Bino nno mbikusomera naye bibaddewo gye buvuddeko era gwampuliriza bw'obanga obadde ogoberera ennaku z'omwezi nga 13 omwezi gwa November lisiti eno lwe yafulumizibwa era njagala tugisome. Nkugambye kuliko Namazi Hajara, Augustine Masiko, Brenda Kamperu, Ingrid Akanjulira, Daphne Nabimanya, Shabiba Narubega, Maira Karungi Atwoki, Zawadi Nabukeera, Wimana Mutoni, Rose Asingwire, Peace Chomohanji, Sara Tayebwa, Dismas Ndamiye, Arnold Mugasira, Sara Kichoncho, Jean Akorekwa, Muyambi, Beni Byamukama, Rona Atuhaire, Shanita Karungi, Pascali Ayesiga Mukama, Zadoki Ahereza, Fredi Akandwa naho, Laubeni Nimumanya, David Nuwahwereza, Maria Goreti Arimpa, Aisha Rubega Nabukenya, Hassan Musasizi, Enoko Aine, Nedirisa Chibirige. Kuliko Prince Tugumisirize Prince, Emmanuel Kihembo Emmanuel, Morini Mogidde, Faustin Wanikina onu Masaba, Joshua Erweru, Richard Nuwamanya, Moses Arinaitwe, Leighton Bareche Agaba, Gordon Sebagala. Bano namanya agasinze wabo baddoga goberera bulungi banyaga aba Westana ne basinze okuwulikikira ku list eno abakyajingiddwa ne kibayita obstruction. Then ne waliwo omusango omulala sima traffic offenses nga bwe nkugambye nti bavuga nga tebalina license, batikka abasaabaze nga tebalina license, bakkiriza kutikka abasaabaze n'ebintu ebiranga bwe mbikusomedde waggulu awo. Kati abali ku amannya agali mu section eno gawulirize traffic offenses kuliko Adrian Taremwa, Kasimu Mugambe, Godias Mwesigwa, Onesimus Kasirye, Moses Mugabi. Abo be bali ku musango traffic offenses, misango egya traffic egyekuusa n'ebyenguudo. Kakati waliwo abali ku misango egimanyiddwa nga malicious damage and robbery, okwonoona, okusaanyaawo ebyobugagga, kusaanyaawo property z'abantu, okubba,
mbu abawagizi b'ekibiina kya NUP kyokka nga tulabye bulungi nnyo mu katambi be baakolebwako effujjo. Kakati wuliriza amannya gano agabatadde ku gw'obubbi ne malicious damage. Kuliko Precious Paul Sembusi, kuliko Isima Bukenya, kuliko Liberty Lukuru, kuliko Mastura Nakabuye, kuliko Laston Waiswa, kuliko Hope Nasozi, kuliko Sulaimani Kagawa, kuliko Regan Kamulegeye, kuliko Stephen Katamba, Alozias Rubega, Jamusidi Twaha Kavuma, Jamusidi Kavuma, Muzamiru Gayi. Ene bakwatayo omu unlawful drilling ye Olivia Rutaya. Kati Olivia Rutaya bamuteeka ku fayire eri eya birthday parade eyakubibwa enaku mwezi nga 12 omwezi gwa 2025 nga bajaganyiza obanga ba celebratingirako president amazaalibwa ge ag'omulundi ogwana mu abasatu. Kakati Olivia Rutaya ye kesi ye kwe bamuteeka. Kakati njagala tutambula empola bino byonna ogendagenda maaso n'okubanga obitegeera yeyo list okuli amanya agaabo abakyajingiddwa emisango egy'enjawulo bawagizi ba kibiina kya NUP. Tulabye mu butambi nga bwembukulaze n'obulala nga bwengendo bukulaga nga police yeba provokinga nga bebyokwerinda n'abantu b'ekibiina kya NRM beba provokinga kyokka ate emisango bambi bawunzika bagitadde ku bannakibiina ekya National Unity Platform. Naye nkugambye bino obujulizi weebuli nga tewali muwagizi wa NUP azaayo yadde oluyi kwebyo bibadde bimukolebwa. Era nga wano wengenda okusooka okutwalira eyiganga nga ku kino ekyeyiganga tewaliiwo mukungu kuva mu kakiiko ka byakulonda alina nsonga gye yayogeddeko. Tewaliiwo mukungu oba muwagezi wa poliisi yayogedde ku nsonga eno. Simon Byabakama Mujenyi tannakyogerako kyokka nga abaakubye baabadde bawagizi ba kibiina kya NRM era baabadde mu kifo General Kaguta Museveni we yabadde yakamala okwogerera. Laba engeri munnakibiina kya NUP bambi olutalo engeri gye yaluyiseemu simanyi oba yasimattuse n'atya okubeera musajja atunga teyabifiiriddemu. Violet. Imwe. Violet. Imwe. Violet. Imwe. Violet. Imwe. Bunama ba? Bato Bali tubero mabale. abana kibano banaje ba. Aishi wobuza bada. Aya abana bani. Wana ba. Bana mutye munine motoka mutye. Mutolewe munine motoka mutye. Yes, oyo yabadde muwagizi wa kibiina kya NUP gwe baakubye emigoba nte nga balinga abakuba omubbi nga balinga abakuba ente. Naye nga bwe nkugambye tewannawulikikayo yadde ekigambo ekiva mu mwogezi wa poliisi. Omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke yabadde amanyidde okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo n'addira ate emisango n'agisiba kuba n'ate abakubiddwa. Kakati ku mulundi guno tannawulirwako yadde omulundi n'ogumu ng'avaayo okwogera ku kikolwa kino ekyatuuse ku munnakibiina kya NUP mu bitundu ebyeyiganga. General Kaguta Museveni we yabadde yaakava omuwagizi w'ekibiina kya NUP ne bamukuba. Nakugambye gendako mu comment section njagala ombuulire ompandiikireyo singa abadde muwagizi wa NUP singa babadde bawagizi ba NUP nga be baakoze ekikolwa ekyo be baakubye ne watandibadde wa NRM naye nga bawagizi ba NUP be baakoze kino olowooza kiki ekyandibadde kigenda mu maaso obudde buno? Kiki abasajja bano kye bandibadde boogera ku ssaawa eno yennyini nnyini? Bino byonna njagala tugende mu maaso n'okuba nga twesanga mu comment section. Ku nkomerero ntera okuyitayitako mu bubaka obwo ne mba nga ate nsomaasoma ku bubaka obwo ne tuba nga tutambula. Bino nkugambye byonna mbikuleetedde emirundi gyonna gye bizze bibaawo byonna njagala tubirabe. Abawagizi ba NUP be baprovokingibwa ate be basibibwa be bateekebwako emisango. Olaba ne Gravity omutujju ekikonde kye yakubye omuwagizi bwe babadde banoonya akalulu nga bakanoonyeza mukama waabwe tewannawulikikayo yadde ekigambo ekiva mu bakulu nga banenya ku kikolwa kino.
Ekyo tekikkirizibwa. Yakubye omuwagizi ekikonde, ab'ebyokwerinda tebannanyega, tebasobola na kuvaayo kukyogerako, wabula ate ekyewuunyisa nti buli ewabeera ekibiina kya NUP kye batajetinga. Naye byonna nkugambye ngenda kukuwaako buli kye mmanyi nga weetaaga okukimanya gwa mpuliriza, era byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Waliwo akatambi akaafuluma. Jeno Yoweri Kaguta Museveni yali agenda okwewandiisa oba yali agenda kujjayo mpapula, njagala tukawulirize. Waliwo ne yali akavuunula, yali agenda okujjayo empapula. Yali azizizaayo amaze okwewandiisa. Abawagizi zalingana kusoma 29 mwezi gwa mukaaga omwaka guno. Abawagizi ba NRM kambayite bawagizi balabwako ku butambi ku kamera ng'ensi yonna eraba nga bakuba abantu ne bababba. Mu bino nzijukira nga waliwo n'ababifiiramu. Poliisi tevangayo kubaako kyeyogera ku bino ebikolwa ebyaliwo. Kuletedde ka video kano gwakalaba. Bino byonna byabaddewo jjo mu kwewandiisa kwa President Museveni ng'azzeeyo okwewandiisa okuddamu okutukalakata mu kisanja ekirala. Bano abavubuka basanze omukazi ne bamukuba bubi nnyo ne bamusikako ensawo. Bavubuka ba NRM tunuulira. Waliwo oli gwe tulaba gwe bakululidde ku ttaka bamujje na ku bodaboda mukazi wa Tubambi. Ne bamusikako ensawo mukazi wa yasigadde alaajana. Bano abavubuka ba NRM ono mwennyini yavuddeyo nga yeewaana wuli. Nti temukweka buleddiyo bwammwe, temukweka busimu bwammwe, twagala bulabako tubutwa. Era yeewanye nti straight up bagenda wa muzeeyi oba Museveni. Ndowooza emu ku nsonga lwaki twetaaga eggaali ffe ng'abanuupu nga tugenda mu kalulu kano twetaaga eggaali. Okola eggaali yo nawe obiire n'abavubuka abo mubiire mu kagurupu nti bano baba basalako muba musobola obbeekolerako. Kakati President His Excellency Bobi Wine yavuddeyo n'awandiika n'agamba nti yesterday has Museveni sought to extend his oppressive criminal rule beyond 4 decades. Emyaka 4. He unleashed a gang of desperate youth to instill fear and wreak havoc in Kampala. They robbed and beat up citizens in broad daylight. Ngate bakuumibwa. As they boasted that they are untouchable. These are the same gangs that were unleashed to cause chaos in the Kawempe North by-election and recently in the youth elections, while they quickly abduct and arrest our supporters whenever they are seen on the streets. These gangs have all the liberty to roam our streets, committing crimes under the protection of the military and police. Banona abavubuka jjo babadde bakuumibwa amaje, babadde bakuumibwa poliisi, ninga bakola ebikolobero ebyokubba, okunyakula amasimu, okunyakula obusawo. Kakati weebuuze singa bagwikiriza ku mwana muwala ng'ali eyo kye basobola okumukola, ndowooza basobola n'omukwata ne bamutuusaako ogw'obuliisa maanyi. Bino eno y'ensonga lwaki tulina okukyusa obukulembeze. Titwetaaga bintu ebifaanaganako bwe biti okubeera mu nsi yaffe Uganda. Y'ensonga lwaki tugenda mu protest vote. Protest vote tugenda mu kalulu kano tukakuume. Bumala okalonda kakuume bakabale ate bakalangirire nga wooli. Tambuza obubaka. Nga bwe nkugambye Simon byabakama baasi byakagaba oba kituuma Rusoke tayinza kuvaayo kwogera ku bikolobero ebyo. Naye ate ensonga yonna bweyingiramu ekibiina kya NUP ogenda okuwulira ebigambo ebivaayo, engeri spiri gye bakozesa ogenda maaso n'okubyogerako ekyamazima eyitirira. Tukyagenda maaso n'okubeera nga byonna tubikutuusaako. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV Sebamulide Patrick nzembera okubeera nga nkuweereza atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification obeera omu ku abo abasoka okumanya buli tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambula. Ennaku z'omwezi nnyinza okuba sizijjukira, naye waliwo olunaku ku luguudo oludda Entebbe
abawagizi b'ekibiina kya NRM baalabwako nga bagenda bayuzaayuza ebipande bino nno kuba ebyali mu butambi abasajja bano ab'ebyokwerinda bwe baba banoonya nga bawenja omuwagizi w'ekibiina kya NUP ng'ali mu musango gwonna obutambi obwo babusinziirako ne baba nga bamuggulako omusango kakati waliwo olunaku abawagizi b'ekibiina kya NRM baalabwako era obutambi bwatambula nga bali ku Ntebe Road bagenda batambula batimbula buli we basanga ekipande ekya candidate yenna ow'ekibiina kya NUP era ebipande bye bagendanga babijjayo tetwalabako poliisi oba kakiiko ka byakulonda nga bavumirira ekikolwa kino. Wajikoye nupu tujikoye ku Ntebe Road nabagambye bya ddala nabagambye order from above order from above order from above tukoye nupu tukoye kamula yabatudde abaana basule emyala basana myala abo di muliro Bono bwali bujulizi poliisi bwetera okusinziirako ng'ekwata abawagizi b'ekibiina kya NUP obujulizi bwa katambi babusinziirako emirundi mingi nnyo era abantu babaddenga bakwatibwa kakati ku mulundi guno tetwalaba kitongole kya poliisi nga kivaayo n'okkola ekikwekweto kyonna okulaba nga bakwata abawagizi ba NRM nga bagenda maaso n'okkola kino ekipande tebaakomanga kubiyuzaayo wabula nga n'okubitwala babitwala kino tekikkirizibwa era kiba kimenya mateeka. Kakati njagala owulirize ebikyabadde mu bitundu by'eyiganga olowooza kyo kigattako ki bono nno bonna bujulizi bugenda mu kkooti y'ensi yonna kye tuyita International Criminal Court ICC etule Hague mu ggwanga erya Netherlands ngenda kukusomera ekiwandiika awo ogenda kiwulira era gwali ku mukuto gwa Redson TV ogenda kubanga okitegeera n'abamu ku bawagizi baabwe batuuka n'okwewaana nti bano basibwa tewali kye ono nno saanyamu mujjukira Mujahideen alinga ayogera ebigambo byenjagala owulirize era njagala tutambule nabyo then oluvannyuma nkuletera ate ebyomu ku muwagizi waabwe alinga eyalabuse oluvannyuma nkutwaleko mu kkooti y'ensi yonna ICC ebigambo ebyatwalibwayo nga bwe guba musango obujulizi buli mu kweyongerako wulira saanya edi mutwe nga takyawaga ng'ajja mu kkooti eri bakusiba emyezi 3 n'oponyoka n'obanga gwe baakuwa empiso gye bayita CPZ nasanga yeruzira abantu nga balaluka nga balalune wodi namba gyeri nembuuza abo bakola ki ne bagamba babasiba emyaka kyekyabajjako obwobwo ne bubanga buliko ekikyabo. Yaliko political prisoner oyo gwolabye era nga wetwogerera kati muwagizi lukulwe nga sina muwagizi buwagizi wabula kati alabika memba ow'ekibiina kya NRM era nga y'omu ku bantu kati oba ngamba ababoogerera oba aboogerera ekibiina kya NRM oba nkiyite ntya Saanya Mujahideen Kakooza oyo gwowulidde era gwolabye mu katambi kakati wulira ate ku sayidi endala abo ababa baganye okusasulwa oba ababa tebafunye musaala gwabwe ababa tebafunye oba oliawo nga babadde basuubira bo batera okuwulikika ng'ebigambo oba oliawo ebyabwe bitera okuvaayo nga bikyuse era njagala owulira ebigambo bya full figure omanyi bagamba n'essaawa enfu ebeera nnamu emirundi 2 mu ssaawa 24 erina weebeerera ennamu emirundi 2 mu ssaawa 24 nti essaawa nfu naye at least mu mwezi 24 hours erina weebeererako ennamu neebalako ebituufu newankubadde nga tebiba bya lubeerera era ebegenda bibala essaawa emu then oluvannyuma eddeyo mu mbeera zaabyo kati ono ye full figure naye bwe baakolako olumu n'essaanya era nga bonna baaliko eno ku saidi yaffe NUP era ne basala eddiro ne badda eri olwa ssente ebigambo ne batandika bikyusa full figure ate kati simanyi oba kasente ke kaaluddeyo njagala obuulize ebigambo bya full figure nkutwaleko ku musango guli mu ICC International Criminal Court nkugambye Simon Byabakama General Kaguta Museveni n'abalala ebyabwe si birungi sooka owulize full figure tweyongereyo yego obala Bobi Wine kikulaga ki bakutte babasibye ali kubunkenka obwatambulirako era gwe n'osigala ng'ogamba talina bantu
singa tebalina katengo singa obamanyi gwe linda kayingire Central nze simulimu sibirinamu sekawuka kali kakulumi linda ayingire Central amazima gasigale nga amazima noonya akalulu ko naye anoonya akalulu as simple as that. Nem omuza jali mwalu mu mulumbi mwe mwalu ya balumba ekyo kyakutegera kya buntu tusobola kunyigiza muntu muna Uganda kuntusa ku extent eyo mwe mwetera abantu okwekyawa amazima gasigale nga mazima bw'obanga oyagala ekintu oyogera okimira nkono oyogera amazima mwe mwetedde abantu okwekyawa n'okwevaako bwe mwali mu Arua yabalumbako bw'abata yabalumba lwaki mumulumba mumuleka anoonye kaluluke oba agwagwe bibye aleme kwekwasa nti mwamulemesa. Essaawa enfu erina weebeerera ennamu waakiri mu ssaawa 24 ebeera ennamu omulundi gumu. Kakati ebigambo bya full figure njagala bitutwale ku musango ogwatwalibwa mu kkooti y'ensi yonna General Yoweri Kaguta Museveni ogwamuwaabwa kukubba akalulu n'okutulugunya bannansi mu biseera by'okulonda n'ebigambo ebirala by'ozzenga owulira oba oli awo by'oteetaga kubeera ng'omanya. Emiggo gino gyonna gy'olaba egikubwa bannayuganda njagala okutegeeza bwe bumu ku bujulizi obutwalibwa mu kkooti y'ensi yonna. Abasajja nga bano feesi zaabwe abavaayo ne bajja ne babaako engeri gye bajustifying ebyo ebikolobera ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa abo nabo ensonga mu kkooti y'ensi yonna baba bazivunaanyizibwako era nga bwe nkugambye nti omulundi ogumu waliwo abantu we bajja okuvunaanibwa personally buli omu ng'avunaanibwa olw'ebikolwa bye so si nti gavumenti yevunaanibwa. Bino nno biri mu kkooti y'ensi yonna. Njagala nsookeyo mbeeko bye nkusomera wano twongere okugenda mu maaso n'okubeera nga tutegeera. Wuliriza, eno yali conversation era nga boogera ku nsonga ezo nga bwe ngenda okugenda mu maaso n'okubeera nga nzikutuusaako nkugambye byonna ngenda kubeera nga mbikuwa otegeere ekya ICC kikola kitya era bino byonna by'olabye njagala okwongera okukugumya ggwe naddala munnankyukakyuka nti buno bwonna buba bujulizi. Tusoma kiwandiiko ekiri mu kkooti y'ensi yonna nga bagamba Uganda's election gwe gulinga omutwe ebimu ku bibalibwa oba ebitegeerebwa kwegamba nga bw'oyogera ekigambo Uganda elections tukitwale nti guno ebanga tayito then ebiri wansi wa tayito we wali ebigambo mada media censorship ne vote rigging obutemu okunyigiriza media oba emikutu egy'enjawulo okweyalinga ebintu ebituufu n'okubba akalulu bye bidefininga kye bayita Uganda elections naddala mu kkooti y'ensi yonna bwe batyo bwe bakimanyi bw'oyogera ekigambo Uganda elections bwe basooka okulowoozaako bwe butemu okutta bannansi kwe kubba akalulu oba oli awo n'okuggyako internet n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Wuliriza, a repressive regime and a flattering economy have made Uganda a cause for concern for some time. January's election suggests the country has hit a new low. Bino babyogera tuva mu kalulu ka 2021 era nga bakunnyonnyola lwaki eggwanga lya Uganda lyatwaliddwa naddala bali kulembera mu kkooti y'ensi yonna. It was one of the worst rigged elections I have seen in Africa. Ono bamwita Ray Hartley annyonnyola ono nno research director mu kibuga Johannesburg ggwanga lya South Africa. Wuliriza, foundation gyakola bagita the Brainthirst Foundation yavaayo nga nnyonnyola kwekyo ekintu ekyali kitwaliddwa era ng'omusango guli mu kkooti ey'ensi yonna. Kakati nkugambye bino byonna by'olaba mu kaweefube okugezaako okukugumya buno obujulizi obugenda maaso n'okweyongera ku fayiro oba oli awo egenda okuba nga erabikira mu kkooti y'ensi yonna onaawulira nga bakugamba nti ke kalulu aka 2021 akakyasinze okubeera akabi akakyasinze okubbibwa akakyasinze okubeera nga tekategerekeka ku lukalu lwa Africa akakyasoose okubaawo okusinziira ku Ray Hartley nga nnyonnyola ono research director owa the Banthurst Foundation mu ggwanga erya South Africa mu kibuga Johannesburg. He was referring to the Ugandan elections in January. Yali alifalinga ku kalulu akali mu ggwanga lya Uganda 2021 mu mwezi gwa January which returned the aging Yoweri Kaguta Museveni to power. Akalulu akakazza General Kaguta Museveni mbuyinza. Museveni has run the country since 1986 with increasing repression as the economy has declined and its large youth population
has become increasingly disaffected. Uliriza. Ono yali alifalinga ku kalulu k'eggwanga erya Uganda akaaliwo mu mwaka gwa 2021 era nga akunnyonnyola mbu ke kalulu akakyasinza obubi, ke kalulu akakyasinza okubbibwa, ke kalulu akakyasinza okubeeramu obutemu n'okujja ku internet ku lukalu lwa Africa ke yali yakasooka okulaba. Era akalulu kano nga kaleeta General Kaguta Museveni okuddamu okufuga eggwanga erya Uganda newankubadde okulifuga okuva mu 1986 newankubadde eggwanga erina abavubuka nga bebasinga obungi naye ate nga bebasinga okubeera abanyiivu eri obukulembeze bw'omukulu oyo. Kakati bino byonna byayogerwa nga balifalinga ku ekyo era na ku nsonga ezaali zitwaliddwa mu kkooti ey'ensi yonna. Ebyo byonna tugenda maaso n'okubanga tubikukuŋŋaanyiza. Ensonga ziggweera mu kkooti ya nsi yonna era abakulu bano wetwogereranga n'emisango gye giri. Kati njagala kukusomera ekiwandiiko kino era okiwulirize bulungi nnyo nga tutambula bino bye twewaayo okukola nga Red Zone Media obitegere bulungi nnyo gwawuliriza. Wulira we bagamba wano. Ugandan president and a son accused of sponsoring violence in ICC testimony. Nti afuga eggwanga erya Uganda wamu ne mutabani we bavunaanibwa okusponsalinga obutemu obwagenda maaso naddala mu bujulizi obwateebwa mu fayiro eyatwalibwa oba eyateekebwa mu kkooti y'ensi yonna. Documents containing allegations of torture filed to court in support of complaint made by Bobi Wine. Uliriza. Documents oba ebiwandiiko ebijjuddemu obujulizi obulumika abakulu bano nga bakola ebikolobero wateekebwa mu fayiro eyagenda mu kkooti y'ensi yonna eya ICC kye tuyita International Criminal Court ku bikolobero ebizze nga bigenda maaso n'okubeera nga bikolebwa ku bantu bano babiri omukulu ne mutabani we. Era nga bwe nkugambye nti n'ebikolobero bino byolaba ebikyagenda maaso n'okukolebwa gwe tofaayo buno buba bujulizi gwawuliriza naddala gwe munnankyukakyukagana amawulire gago. Era nja kukusaba otaaginga omuntu yenna nga munnankyukakyuka. Nja kukusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information aba ogiyambako ogenda maaso n'okubanga etambula n'etuuka wala. Abakulu bano babeerenga ensonga yaabwe ekwatibwa bulungi nnyo nga bwe wandyagadde ebeerenga ekwatibwa. Tukyagenda maaso n'ekiwandiiko bagiyita Red Zone TV. Wuliriza. Nga bagamba nti the Uganda President General Yoweri Kaguta Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba have been accused of sponsoring violence and abusing critics in Harungi testimony filed before the International Criminal Court. Kano kawulirize nnyo ke kana akasembayo. Testimony filed before the International Criminal Court. Obujulizi obwaweebwayo mu kkooti y'ensi yonna eya ICC etuula mu kibuga Hague eky'eggwanga erya Netherlands. Oli ku Red Zone TV wogenda maaso n'okubanga obiwulirira. Nga bagamba the submissions contain detailed allegations of the torture of opposition figures and activists who report being arrested arbitrarily and being held incommunicado in torture centers, where they were reportedly interrogated about their links with the opposition figure Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, and subjected to physical harm and indignifying treatment. Indignifying treatment nako kawulirize nnyera kakwotinge. Wulira wano nga bagamba nti obujulizi obwateekebwayo buli ku nsonga era bulaga bulumika bukakasa nti abakulu bano bayina kye bayita torture centers oba kye tuyita torture chambers. Nti era baorganizinganga ebifo bino torture chambers zino ne babanga batwalayo abantu ab'enjawulo abo abalinga bayina akakwate ku kulwanirira enkyukakyuka abalinga bakkiririza ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne system ye oba ne kaweefube okulaba ng'akyusa eggwanga. Obujulizi bwateekebwa mu kkooti y'ensi yonna ICC nti bano ababiri bayina torture chambers era baazikozesanga ne bakwata be tuyita ba opposition figures ne tuyita abalwanizi b'eddembe ba activists nti baakwatibwanga mu ggwanga erya Uganda nga buli ayogerako nange wano ku Red Zone TV akuleetera latest updates ne babanga babakwatanga ne babatwala mu torture chambers ezo ne babakolako ebikolobero ebimu nga tebyogerekeka na kwogerekeka. Kakati mu bujulizi buno ebikolobero ebyo byalimu era byayogerekeka mu bujulizi obwateekebwa ku kkooti y'ensi yonna. Onaawulira kugambe bino byonna byolaba bwandibeera obujulizi obujja okwetaagibwa obaolyawo ku ssaawa envannyuma. Kakati nga kigambibwa kyabamu baabateekanga kye bayita physical harm ne kye bayita indignifying treatment, engeri gye baabayisangamu ey'ekitujju, engeri ey'obutemu n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati omusango gukyagenda maaso n'okubanga gutambula. Simanyi oba bagenda kuyitibwa ddi, simanyi oba bagenda kubasa moninga ddi, naye jjukira gye tuvuddeko wabaddeyo omusango gwa Koni. Onaawulira
The documents containing testimonies of 215 people were disclosed to the Guardian in a private briefing with the claimant's lawyer Bruce Afran on Wednesday after a court filing in May and the support of a complaint made 2 years ago by Bobi Wine in connection with the country's troubled 2021 elections. 9 top Ugandan officials were named. Uliriza. Anono njagala ulirizewo bulungi nnyo. Ekiwandiiko kino njagala tukitegeere bulungi nnyo. Omukutu gwa Red Zone TV njagala otegeere bulungi nnyo lwaki nkulipotingira ebintu bino. Ulira wano we bagamba. Submissions ezalimu details ezi kakasa okutokyalinga kwa opposition kuno zakolebwa era ba activists n'abamu ku bantu abaali benyigidde mu bino bagenda maaso n'okubanga boogerako n'omukutu ogwa The Guardian. Kiwandiiko kino kye nkusomera kiva ku mukutu gwa muliro official website The Guardian, olumu ku mpapula ezikyasinza okubeera ez'amaanyi. Wuliriza we bagamba. Documents zirimu obujulizi testimonies obuva ku bantu 215 aba disclosing era aba abeewaayo ne bajja boogereko n'omukutu guno ogumanyiddwa nga The Guardian basobola okuba abavumu abasobola okuba abavumu ne baba nga basobola okuwaayo obujulizi bwabwe era abantu bano baasaba omukutu gwa The Guardian okubeera nga tegubaanika kubanga bayinza okuttibwa. Bino nno byenkusomera biri mu kooti yansi yonna. Abantu 215 baakwata obujulizi bwabwe bwe bayina obuli physical obulabwa nako ne babuwaayo mu kooti yansi yonna era baayogerako n'omukutu gwa muliro The Guardian ne babategeeza ku bino mu kye bayita Guardian mu private briefing. The private briefing eya Guardian omukutu gwa mawulire guno nga bayitamu lawyer waabwe amanyiddwa nga Bruce Afran. Lwali lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi sijja zikugamba kubanga information yemu eri confidential. Wano baafayiringa gwali mwezi gwa kutaano mwaka ogwo ogwa 2021 nga akalulu kaakaggwa baasobola okufayiringa complaints zaabwe okwemulugunya kwabwe ebyaliwo byonna mu myaka egy'ebiri 2020 ne 2021 ebikolobera ebyali eby'amaanyi ebyaviirako bannayuganda abangi okufiirwa obulamu bwabwe nti era abantu abasinga okuttibwa abantu abasinga okutwalibwa mu tocha chambers ezo abantu abasinga okuwambibwa bali connected His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kino kyeraga lwatu nti abaalinga bayayanira obuyinza mu ggwanga erya Uganda be baakolebwako ebikolobero nga bino. Omukutu gwa Red Zone TV wogenda maaso n'okubanga owulirira information ng'eno nja kukusaba olayikinge, nja kukusaba osharinge, ate era nja kukusaba ogende maaso n'okubanga okkirira mu comment section teekamu obubaka bwo obwo obubaka kwe tusinziira ne tubanga n'ensonga ezo tugenda maaso n'okuzisoma. Omuntu omulala yenna n'abanga asobola okubanga abiwulira ebyo bye nkugamba okole bye biyambako video ogenda maaso n'okubanga etambula n'etuuka wala oba olyawo ne ku muntu gw'obadde tosuubira okubeera nti eyinza okumutuukako. Kakati wano tuli ku nsonga nkulu gy'oyinza okubanga ate weetaaga okubanga omanya abasajja ababiri bano emisango giri mu kooti ey'ensi yonna. Kakati gw'abawagira wennyamire, gw'atabawagira njagala weesuneko kubanga essaawa yonna nkugambye bino byogenda maaso n'okubanga olaba bwandiba obujulizi obugenda maaso n'okubanga bugattibwa ku fayiro eri eyo fabiro gyendi mugenda maaso n'okubanga nkuyitiramu. Uliriza we bagamba. Museveni, who has ruled Uganda since 1986, has been implicated due to his role as Commander-in-Chief of the Armed Forces, while Muhoozi Kainerugaba has been accused of controlling the alleged torture centers. Bakakasa omukutu gwa The Guardian nkugambe guno gwe gumu ku mikutu ekikyasinza okuba egy'amaanyi okwetoolola ensi yonna. Bakakasa era baakakasa mu kiwandiiko kino lwaki ababiri bano be bali mu kooti ey'ensi yonna era lwaki omusango guno gwandibanga gujja kukwata bano nti Museveni yakulembedde eggwanga okuva mu mwaka gwa 1986 engeri gye yatwalamu obuyinza teyali ya mateeka. Egyo nagyo misango ejiyinza okusinziirwako era essaawa yonna ejiyinza okwetaaga answers bwe biba bibuuzo ebiyinza okwetaaga answers okuddibwamu. Engeri gye yatwalamu obuyinza jjukira ono baba bakyamukonsideringa ng'omuyeekera era aba akyanoonyezebwa onaawulira. Kakati ate nti General Muhoozi Kainerugaba okusinziira mu kiwandiiko nga bagamba nti yakontrolinga torture chambers ezoogerwako. Bakugambye General Yoweri Kaguta Museveni has ruled Uganda since 1986 ng'avudde mu Boshi wo akulembedde eggwanga lya Uganda okuva mu mwaka 1986 era babadde bamuimplicatinze mu bino okubeera nti ye rolo ye gyazannya emuteeka mu kifo kino ekyokubeera nga ajja kusamoningibwa era ayina okwewozaako ayina okwanukula ebyogerwa mu kooti y'ensi yonna. Komanda
in chief of the armed forces ye mudumizi w'okuntikko ow'ebitongole byonna ebyokwerinda. Wabula ate mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ye ekimu ku bimuvunaanibwa n'okumuteeka ku fayiro eno mbu ya controllinga era ye nannyini Torture Chambers zonna ezigenda maaso n'okubanga zibeera mu ggwanga lya Uganda. Wulira kooti wano. I was beaten badly on the face. Kankuterewo ekiwandiiko kino oyinza okulooza bigambo byange omanyi mwagala nnyo kutujja emize ne mutwogeza ne mugamba ye yagambye nze sinze ngambye nkulipootingira okusinzira ku mukutu gw'amawulire ogwa The Guardian. Wulira bwe bagamba wano baakwotinga omuntu ng'awa obujulizi. I was beaten badly, nakubwa bubi nnyo on the face and every part of my body. Mu face yange yonna nakubwa bubi na buli kitundu kyonna eky'omubiri gwange. They said to me, bangamba, who are you to be against the president? Nti gwani ayinza okuwakanya General Yoweri Kaguta Museveni. Read one testimony given to lawyers by Bobi Wine supporter who reportedly having their toenails pierced with needles, being subjected to noise torture, having their teeth forcefully removed, and being given electric shocks. Uliriza bulungi nnyo buno bujulizi ebimoyinza n'obutasobola biwuliriza. Omusajja yannyonnyola mu bujulizi bwe yawaayo mu kkooti y'ensi yonna. Ono nno mujulizi oba muyite eyewitness ng'agamba nakubibwa bubi nnyo mu feesi nga n'obbirabako birabwako na buli kitundu kyange kyonna eky'omubiri era nga bankuba baŋŋamba nti gwani ayinza okuwakanya General Yoweri Kaguta Museveni. Buno bwali mu bujulizi obwabwebwayo omu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP, omu ku bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti y'ensi yonna. Wuliriza ng'agamba nti enjala z'ebigere baazikuulamu nga bakozesa empiso needles. Baamukuba ne bamuteeka kye bayita noise torture. Ne bamukola mumanyi kano akagundi k'amazzi ne bakubika ekitambala ku maaso nga tolina wosiza ne bakiyiwako amazzi. Eyo torture baagimukozesa. Baamukwata ne bamukuulamu erinnyo. Omanyi okukuulamu erinnyo ng'owulira. Ne bamukuulamu erinnyo ne bamukubya amasannyalaze. Buno bonna obujulizi yabuwaayo mu kkooti y'ensi yonna. Naye jjukira kali ke nkugambye teweerabira waggulu nti bakugambye ababiri bano. Omu yakulembedde eggwanga lya Uganda okumalira ddala emyaka okuva mu 86. Omulala yakontrolinga Torture Chambers ate nga Torture Chambers zezoogerwako okubanga zezikola bino. Kyensonga lwaki be babiri abawulikaka amanya gabwe agawulikika mu fayiro yateekebwa mu kkooti y'ensi yonna. Most of the figures involved in the case have asked to remain anonymous because they are still in Uganda and fear for their safety. Nti bangi abawaayo obujulizi mu kkooti y'ensi yonna baasaba omukutu gw'amawulire guno ogwa The Guardian nti bambi ebibakwatako bisigale nga biri anonymous nga tebamanyiddwa olw'ensonga nti bakyabeera mu Uganda batya oba oliawo ebyokwerinda byabwe bayinza okuttibwa, okubuzibwawo oba okukozesebwa okutuusibwako obulabe mu ngeri endala. But a handful have gone public with their claims, including the Ugandan satirist Kakwenza Rukirabashaija and Amos Katumba, an associate of Bobi Wine's who ran as an organization called Caring Hearts Uganda. Kakati wuliriza nti newankubadde bano abamu baasaba amannya gaabwe n'ebibakwatako bikwekebwe, wabula ate waliwo abalala abaabeeyimirira nga bo obujulizi baabwe baabuwaayo mu lujjudde nga tebuliiko kweyimirira. Era mu kkooti y'ensi yonna ICC, the International Criminal Court, obujulizi gye buli nga kwabo kuliko Kakwenza Rukirabashaija ne Amos Katumba ono nga yakwasaganya kye bayita Caring Hearts Uganda baawaayo obujulizi bwabwe. Wuliriza, it's really hard when you try to raise your voice in Uganda to talk about what's going on every day in our dear country. Ono Katumba nga nnyonnyola nti ekyamazima ekintu kino kizibu nnyo okuyimusa eddoboozi lyo obeeko by'oyogera ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Ebintu bikaluba, ebintu bikakali, abasajja basobola okutematema, abasajja basobola okukola ekintu kyonna oba oliawo singa ovaayo n'oba nga gwayogedde. Bino bye nkugambye nsinzidde ku katambi kali ekyatuuse ku munnakibiina kya NUP mu bitundu by'eyiganga naye nkutegeeza nti bwandibanga bujulizi obugenda okuteekebwa oba obugenda okugattibwa ku musango gwa kkooti y'ensi yonna ku musango gw'aba opposition ogwateekebwa mu kkooti ey'ensi yonna. Ebikolobero ebizze bikolebwa abawagizi b'ekibiina kya NUP n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Abakulu bandibanga essaawa yonna bajja kusamoningibwa bagende maaso n'okubeera nga beewoozaako ku misango egyo egiboogerebwako, kyokka ate nga n'emirala gikyagenda maaso n'okubeera nga gikolebwa. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kikuyamba okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli tuba tutaddeyo ensonga yonna n'oba nga togimiisinga. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde ate tubeere nga tubuyitaayitamu nga bulijjo era nga bwe tutera okubeera nga tukola. Kati ntandika naani?
nebaza Jamada mu biru webale kubanga ozze notekayo obubaka ensonga ituuse bulungi nyongera kusoma busomi manya olw'obudde kubandi mu kumaliriza nebaza Namugwano Asha webale kubanga nawe ozze webale kubanga otekayo yagambye webale kuweereza comrade update kutuwa update munange webale nawe gwasinga okubanga obeerangako onali bamuse Asadu Ntume nawe bali kubanga ogoberera munange omukuto gwa Red Zone TV Namwawu Zereth nawe bali kubanga obeerako ku mukuto gwa Red Zone TV Mwanda Yakubu nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse Scovia Nekesa obubaka bwatuuse Lole Shafik obubaka bwatuuse Ali Shabani wali wambulako naye obubaka bwatuuse bali kubaayo Winnie Mayanja we bali kubanga kwoli message etuuse Harriet message etuuse Nansamba Zafalani message etuuse Melvino message etuuse Peter message etuuse Winfred Nakasinga bulijjo we bali kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo Grace Nakatudde ono muzukulu wa Lwomwa gwe Grace Nakatudde oli mwannyina ze nnoonyaako message yatuuse bulungi nnyo Kamande Mande wali wambulako naye bali kubanga joli message yatuuse Lumo Steven ono naye muzukulu wa Lwomwa bali kubanga kwoli message yatuuse Ahmed Muchiri message yatuuse ono bamuyisani Abbas Maire message yatuuse Namugumya message yatuuse Deogracious Senyonjo message yatuuse Mathias Wamala message yatuuse niyo ono bamuyise Shan Keys message yatuuse ono bamuyisani Namyalo Oliver Rose message yatuuse ono bamuyise Hassan Nsingoma Kamusini message yatuuse Musa Ayiru message yatuuse ono bamuyisani Mbazira Vincent message yatuuse Naga Wasali Nalugwa Rose Nalukwago Rose message yatuuse ono erinnya siritegedde ne Scovia Nekesa mwe bali kubanga mugoberera obubaka bwatuuse bulungi nnyo ku mukuto gwa Red Zone TV wano wenyini wenjagala okubanga mbalekera tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga ziddako ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp